negyebuli eno abantu ab'enjawulo bakyewuunya batamanya ngamba babadde baagala okumalawo obulamu bwa Gen. Katumba Wamala gwe bagamba nti akoze kinene nnyo okubaka ettoffaali lyagatta ku nsi ye. Okusinziira ku bigambo bye ng'omuntu, Gen. Katumba ekigendererwa ky'abantu abakyamu bano naye kennyini kikyamubobbya omutwe. Kubanga mu kaseera ako neebuuza nnyo ne nga nti Katumba nga njagala nnyo abantu. Lwaki kino kimbaddeko? Mukama nsonyiwe. Kubanga ababi gye bali n'abanjagala abatwagala bangi mu mboozi y'akafubo ne munnamawulire Alex Nsubuga akola ne CBS FM eyaliko minisita wa ssemateeka era avunaanyizibwa ku ssiga eddamuzi Major General Kahinda Otafiire ategeezezza nti ekigendererwa ky'abakyamu bano naye kikyamugulumbya omutwe. Ekya Katumba nange kimbuzaabuza kubanga Katumba si omuntu abadde mukakalukana mu by'obufuzi mu bya bizinesi maybe obanga alina bizinesi yasimanyi ng'alina bamuwalana. Si muntu wa kavuyo, tayomba na muntu. Katumba ye muntu alinga bishop. Oyo ayagala kutemula Katumba amuzaaki. Tagenda mbaala, tayomba. Ye oyo alumba Katumba bamuzaaki. Nange byansobedde. Watidde? Saatidde. Kubanga okufa kuli. Isiiza kutya. Naye oyo alumba Katumba amwagazaaki. Alinga bishop talina kyamwogerako. Ye muntu gwemanyi gwenkoze naye atalina kabala. Kujja kuwanga waliwo enkayana z'ettaka oba batamwagaliza kugenda maaso kukanga prime minister oba president oba ki batamwagala balowooza nti agenda kubayitako. Nange sikitegeera bulungi kubanga Katumba alina mulabe gweyinza kugamba nti alina okujjako gundi gwe yakuba enkonde zaake ate zaake bambi talina buyinza okukuba Katumba. Gen. Otafiire, nga ggwe omu ku balwanyi bino ebigenda mu maaso tebikulaga wa? Ebigenda mu maaso bitya? Abantu engeri gye bakubwamu amasasi si Gen. Katumba yekka. Mulekera okusiika enseenene n'ebyenje. Waliwo ne bannayuganda abesowoddeyo okulaga engeri Gen. Katumba gy'azze abayambamu nga Reagan Fred Lule eyali akola n'ekibiina kya Mwanga Amagatta United Nations agamba nti singa teyali Gen. Katumba Wamala oba oliawo abantu abali mu South Sudan mu kiseera ky'olutalo mu kiseera kino bandibadde z'embuyaga ezikaze engoye. Gen. Katumba Wamala wajja tiyatandikira yagendera mu ddwaniro si gye yatuukira. Yatuuka alanga nti ayagala kusooka kwogerako ne bannayuganda era yajja n'ejjeeri ettiimu ye okuva e Somalia. Bali bajaasi balungi, bali well trained era bajja ne batubriefinga batulaga engeri tugenda okutambulamu n'okutuevacuatinga. Ono ayambalidde abantu mu kiseera kino abeeyambisa omutimbagano okwogerera Gen. Katumba Wamala amafuukuule mu kifo ky'okumusaasira olw'ebizibu ebyamutuukako. Mulekerawo vuma Gen. Katumba Wamala ku social media, mulekerawo omumalamu amaanyi, mumulekerawo just Gen. Katumba Wamala mumuleke. Lola agamba akadde konna bagenda kubaga ekiwandiiko ekisaba eggwanga lya Amerika okuyingira mu kunoonyereza ku batemu ababadde baagala okumalawo obulamu bw'omwagalwa waabwe nga yeeyambisa ebifaananyi ebikwatibwa ku satellite. Mu mbeera eno era bannayuganda abaaliko mu ggwanga lya South Sudan basazeewo okutandika okukuŋŋaanya amataaba ge banatwalira Gen. Katumba ng'akabonero k'okunyolera wamu naye olw'okufiirwa muwala we mu bulumbaganyi. Tugenda kugezaako kuteekayo mataaba kukungubagirako Gen. Ffe yatuyamba ffe okuva mu mannyo g'empologoma si kyangu, masasi si kyangu. Ffe tugenda kuŋŋaanya akasente kaffe. Tumanyi nti covid gyali tugenda kukozesa SOPs ewa Gen. Tujja musaba tubulire abantu bayagala okugenda omutwalira amataaba gano. Ronald Kitanda, BBS Telefina, agesigika. Ebya Ronald Kitanda nga tubitadde ku bbali ye Haruna Kayondo ng'ono ye yabadde omugoba w'emmotoka ya Gen. Edward